kale ate ye mu butategeera bwe ate bwe yazze back stage n'ateekayo stage. Palasa ali ku stage ayimba n'alinnya waggulu w'ekyo ekimotoka kye ono omusajja kyabanjako eyavaayo juzi. N'alinnya waggulu n'atandika okuyimba tuyimba olwo nno ayagala kujjakaani ayagala kujjako Palaso anyige ayina obuvubuka bwe butandise okujja nga bwe bwakola Jasmine bwakikola Jasmine nti kyo bwe kijja kiba kyagala kiyimbirewo omuyimbi ali ku stage akole ki aveewo mbu ye akole ekisebo mbu yayimbe olw'okuba ayina abawe bawe bagambe mukomawe waka netukomawe waka nze sirabako olunaku lulwawo ku kyangu olwo sirabako olunaku lulwawo ku kyangu olwo tukomawe waka. Palaso akaseera akayagala kukola ki saawa njogera ku 10 ezekiro ezekiro ayagala kuba kyalira kuba bo babadde ne shemu era bagimaze ne baddayo. Tutuukayo ku gate Palaso naye musajja mugezi naga naye buno obudde bwa kiro bajja twekwasa tusooke tuddeyo. Mwaze ku saawa nga 10 ezekiro ku saawa 10 ezekiro twaba kyalidde kabira naye ne tugamba Palaso n'agamba abantu bano bajja kutwekwasa nti tuzze ekiro ne tubba ebintu byabwe tubakomerewo ku makyange ensi ekola ki ng'obudde bulaba tetwagala bintu byakwekwasa babadde beebase kuba ffe Palaso n'okugendayo emisana olwedi babadde bakimanyi nti yabaddewo ekiro era we yadde asimbula yabagambye enzija oba musenguke awe mwalabidde nga tandise yabagambye n'obagamba enzija oba musenguke senguka watosenguse era nzijja mwagenza okugenda nga mumaze obalalika eyo vidiyo gyolaba ey'ekiro nga alien akubira poliisi emuyambe nti waliwo ababadde bano nga bakirira ng'abamanyi tayagala boogera lirinnya ng'abamanyi nti Palaso yaliwo. Katono musimbula saawa meka okuva Palaso okugenda wali saawa 2 ng'obudde butadde buti twabadde twagala babe nga balaba buli kimu akasana kavudde ate kisike kwa Januari omukulu yabaddewo ne mugundi babaddewo awo mu kikomera kyabwe nga webali wabwe alien yabaddeyo Palaso yabadde ayagala kintu kimu alien skin n'abeera mugezi n'agenda mu sealing ate nga Palaso ensobi gy'atasobola kukola kuyingira nyumba ya alien skin alien skin asobola okubbisa ssente ate zaatalina. Ani yabibbye alien skin ebintu bye wabbye ku Palaso yabbye kinaki yabbye $15,000 eza cash kasawo bakasise ne bakamujjako nabbe essimu 2 eza iPhone 15 ne 16 nabba chain Palaso ze yabadde ayambadde ne babba ne chain ku Ivan Kira Palaso gye yamuleetera okuvaawa e Bulaaya. So ebintu ebyo we banaaba tebabireese Palaso agenda bakuba buli lunaku Palaso agenda kuba buli lunaku. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansubire nti oli bulungi nnyo olunaku lwakedde Januari bagamba Januari adduka kuba ayinamu kasente naye Januari nga toyina sente tetwala tena kuzemwe ziri 3 olanga first Januari essaawa zino obudde tebuziba obudde tebucha bucha mangu naye okuziba kyowaga nti Januari alimu emyezi 3 towakana era nkwaniriza mwezi guno gwa Januari naku mwezi ziri 3 tutambuza mpola ate Januari yetabula n'empewo yaamo n'akasana kaamo tekabula omanya nti gwe bayita Januari
nenga nkwaniriza weewaawo bingi bitubanga tugogerako nako olwaleero lunaku lwego lwagenza okuziba nga Alien Skin ne Palaso bali ku mawulire nga Palaso abangi bamutumye president of the street Saabagunjizi chairman of disciplinary committee amanya mangi agamweddwa olunaku olweggulo naye nga bwe nagamba nti mu nsonga zino waliwo omukulu gwe nabagamba nti ye ensonga za famire y'amayanja nazimukwasa era olunaku olwaleero tujja kuba tunyumyamuko naye tubuulire biki ebyatuukawo kuba yatambula n'omuyimbi ate basemba okutambula n'omuyimbi omugaga yabafuuwa 4,000 kwegamba nabyo biri awo nkutegeeza banaffe aba Hope Schools Uganda gw'omuzadde ali yatulaba mu kaseera kano nga baana tweteekateekera tuza abaana ku masomero tukeeza tulina Hope Junior School ne Hope Integrated Senior Secondary School tusanga wali Kyetume Lwengo mu Masaka omuzadde ali eyo omwana bw'omutandikira mu primary ku Hope Junior School then secondary tumutwala ku Hope Integrated SS abageze okwandisa abaana kugenda maaso wenjogere essaawa zino kwata omwana abali mu side ze mubuddwawo nawo ng'omwana wagagenda asomereko mu ssomero eritendeko omwana obulungi okuva primary paka secondary mutwale masomero ga Hope Schools admission zigenda maaso kuva ku primary n'aba secondary kuva ku senior 1 mpaka senior ey'omukaaga primary kuva P1 paka okuva mu nursery paka P7 bajja kubanga omwana bamutendeka bulungi nnyo bakutegeeza nti ebyenjigiriza biri wa mutindo gwa waggulu nnyo balina center numbers abaana ebibuuzo bigezo babikolera ku ssomero wennyini sibya mwana kusoma ate bamusitula bamutwale ku ssomero eddala atule ebigezo kuva ku secondary ne primary center numbers bwe ziri omwana agenda kubanga balya bulungi balanced diet ebyemizannyo ate naku zino tulina curriculum empya omwana avayo nga asomye ebintu by'emikono agenda otuuka ewaka nga maama omwana kiwamusindika ku ssomero nga tamanya ajja akimanyi naye byonna obisanga wali Hope Schools Uganda tukutegeeza nti ojja kuba ku namba z'essimu zino wammanga Hope Junior School ojja kuba ku noti 779 7 noti 3 5 7 oba noti 759 26 9 8 ojja kweyogera ne teacher wa Hope Junior School and tuwe tudda Hope Integrated SS ojja kuba ku note 7 noti 3 14 32 30 oba note 772 note 7 8 9 oba oyogerako ne teacher wa Hope Integrated SS admission zigenda maaso okuva ku nursery paka P7 n'okuva ku senior 1 paka senior ey'okutaano kwegamba nti amasomero bakatisitise bulungi nnyo Hope Schools Uganda omuzadde twala omwana agende agunjuke omwana asome bulungi nnyo weewaawo kati tutandikirawo omukulu gwe naye bamuyita Vegas promoter musajja w'amaanyi leero agidde mu galindi bazita batyezo Ray-Bans. Yeah? Ray-Bans. Wazijja wezo. $300. Bubaamu. Bubaamu maduuka wano Buganda. $300. Otudde ku bisatu. $300. Abaana bakunywa obuugi kati. Lwaki? $300 zonna ozambadde mu maaso. Abantu balina ssente devotion. Soko obuuze ku bantu Vegas. Batubuuza ku celebrity track. Abatulaba ku celebrity track extra. Mugamba mutya. Tukomyeyo nateera. Tuwayembo manyinze. Ebintu ebyange byonna byowulira njogera byange si byoli. Waliwo tugambira nti ebyowulidde bigambo bya Vegas promoter. Bigambo byange ate tosuubira nti nja kwogera byoyagala. Hello? Vegas promoter anti kati olaba. Ani atakubira? Wanji? Owulidde ensonga ezo Vegas lowooza tandikire ku nsonga ya Palaso ne Alien Skin wakati amawulire nga gatambula gwe omuntu oluli twasemba okubeera wano ng'oyogera ku Mayanja family nga tuli ku Chameleon yali omulwadde waliwo akatambya kasinga otambula ko wagamba nti waliwo omukulu yaza okulaba omulwadde najja n'ekibinja ky'abamawulire ne kamera 7 mu 2 yalinga agenda ku political rally
yajja n'abantu eddwaliro ne libuna omuwabo Semanda yeetala alinnya lifuti yena alinnya eri gamba balinga balawuna naye nga bannayuganda be bali kusabira Jose Chameleone agenda kuba ku matu omuyimbi w'eggwanga heavyweight atakogga atagejja wow ensonga za Alien Skin ne Pallaso kyemanyi gwomu ku atlist abatambulako ne Pallaso mu bivule ebimu mu bintu ebimu era mu nsonga y'amayanja ya family y'amayanja gitegeera bulungi nnyo buzibu bwavudde ku ki na kiki ekyabaddewo exactly okutuuka ku mbeera gye twatuuseko naku ebintu bya Pallaso ne Alien bibadde biwanvu kuva dda mubimanyi kuva di kitute emyaka ng'ebiri kuba ffe twaleeta oyo omwana Alien ffe twamuleeta ensi okumulaba naye giye okuva ekyo bwe kyabaawo abadde ayagala nnyo okuzimbira obulamu bwera ku Pallaso kimu bibiri Pallaso so nga Pallaso tamuva nnyo ku ki ku mumwa ku mwanjo kati muzino ennaku enkulu zino ze tubaddemu omanye omwaka nga guggwako ebintu bibeera bingi era mwenna abali eyo buli wola omwaka nga guggwako mwebeereremu tugenda mu nkuuka 31 twagenda kwolwo twayimba bukyali njogera ku Pallaso olw'ensonga twalina ki shows nnyingi ate omukulu oyo Alien engeri gye yagwa abeera ne sheemu nga gy'ayagala akolereko buli kimu kuba 31st yali mu nkuuka nga yokka gy'ayina kale tumaliriza 31st tudda nga lumu obuzibu bwe bwavudde lumu January Mpere Festival Forest Park olwo lunaku sijja ddwerabira kuba olwo lunaku twalina show twabadde ne show nga 3 in fact zabadde 4 ng'eya Mpere Festival yeyookuna ate nga omanyeze ennaku omuyimbi babeera amwagala ssaawa 5 6 promoters abaakwagala kati ne tukubira ono omuyimbi ono w'Empere Crystal Panda ne tumuga Blood tulina show nnyingi naye tubaye tusaba tukuyitemu ku ssaawa awo nga 3 olwo tufubutuka eruwafu ko Crystal Panda tewali tabbu mujje kuba nutusasula lite yatuwa okyegedde ne lwakuba Pallaso bw'obeera kyaliwe asobola okuyimbira mu llo kuba Panda munnamawulire mukwano gwaffe tutuukawo Kenzo yabadde ku stage akuba endongoye amaliriza naffe tudde ebbali tumulinda omukulu president yakuba endongo amalirize ne tumulinda bulungi n'ayimba show n'agikuba bulungi weyamaliriza naffe Ivan Kira n'ayambuka akole ki atwaleyo music Ivan Kira ye DJ wa Pallaso n'atwalayo music ino tutandika okuyimba ne tuba twakayimba ennyimba nga 2 oyo omukulu n'ayingirawo Alien ekyo ekivubuka ky'omukizungu nekiyingirawo kati kyo tulina show gye twaliko eya Bebekulu ekiwatule boxing day twabasangawo manye era baali bangi ababo mu kabira nga bakutte fulaga baziwuba bazizeeri kati Pallaso bwe yatuuka ku stage n'akuba mukama waabwe n'amuteeka ku ttaka kati omukulu alabika yalumwa nnyo kale ate ye mu butategeera bwe ate bwe yazze baaka stage n'ateekayo stage Pallaso ali ku stage ayimba n'alinnya waggulu w'ekyo ekimotoka kyono omusajja kyabanjako eyavaayo juzi n'alinnya waggulu n'atandika okuyimba tuyimba olwo nno ayagala kujjako Pallaso anyige ayina obuvubuka bwe butandise okujja nga bwe bwakola Jasmine bwakikola Jasmine nti kyo bwe kijja kiba kyagala kiyimbirewo omuyimbi ali ku stage akole ki aveewo mbu ye akole ekisebo mbu yayimbe olw'okuba ayina bawe bagambe kati yasanze empologoma ku stage nga naye kaluba yajja n'ajja ku stage n'agamba yali aveeyo ne bajja ne bagira basanze nga ne Pallaso eggaali ye eri solidi
oyo yani ye mudogo mudogo yasoose n'afuna ebibye ng'alinnya waggulu okola ki Raila ye yafuniddewo mu nfo ye muntu akyasinza ofunirawo amangu Ewa komanda mudogo mwamanya akubaziri ezikwatirawo yafuniddewo mu nfo kati Palaso n'akatinga neki n'akatinga ne performance ng'olwedde atandise owulira abaana bakola ki bavuga tubambula obugatto wansi we bazze nabwo kale tumaliriza okuyimbawo olutalo lwabadde wansi awo Palaso okuva ku stage ogenda mu mmotoka obugatto bwavuze nga bwe tubambula obugatto ne buvuga balina ne pepper spray munnaye abasajja nalabye bafuwa pepper spray Olani afuwa pepper spray yabeera naye Julio yena pepper spray Julio kasajja already mwawulira dda kasajja kuba ne mundu balaka bazina aba basajja kati afuwa pepper spray Palaso yabadde wearing okola ki okubaganirawo n'aba abasajja ne tumuga blood tulina shendala 2 basajja batuwa sente zaabwe nnyingi tuve mu katembo no tukole ki soke tugende tuyimbe soke tugende tukole bano tujja kubaddira kubanga obasobola oye nti tugende n'agiyingire ya bbulu otolabya bamusindika ayingire moto nga tayagala ng'ayagala kusooka kuba kimanya abasobola so n'avaawo ne tugenda ne tuyimba shows endala 2 kuba emu tetwagimbye twayimbyeko endala 2 ne tukola ki ne tuddayo ewaka mukomawe waka ne tukomawe waka nze sirabako olunaku lulwawo ku kyangu olwo sirabako olunaku lulwawo ku kyangu olwo tukomawe waka Palaso akaseera akayagala kukola ki saawa njogera ku 10 ez'ekiro ayagala kubakyalira kuba bo babadde ne sheemu era bagimaze ne baddayo tutuukayo ku geeti Palaso naye musajja mugezi naga naye buno obudde bwa kiro bajja twekwasa tusooke tuddeyo mwaze ku ssaawa nga 10 ez'ekiro ku ssaawa 10 ez'ekiro twabakyalidde kabira naye ne tugamba Palaso n'agamba abantu bano bajja kutwekwasa nti tuzze ekiro ne tubba ebintu byabwe tubakomerewo ku makya ng'ensi ekola ki ng'obudde bulaba tetwagala bintu byakwekwasa babadde beebase kuba ffe Palaso n'okugendayo emisana olwedi babadde bakimanyi nti yabaddewo ekiro era we yadde asimbula yabagambye enzija oba musenguke awe mwalabidde nga tandise yabagambye n'obagamba enzija oba musenguke senguka watosenguse era nzijja mwagenza okugenda nga mumaze obalaalika eyo vidiyo gy'olaba ey'ekiro nga alien akubira poliisi emuyambe nti waliwo ababadde bano nga bakirira ng'abamanyi tayagala boogera lirinnya ng'abamanyi nti Palaso yaliwo jasiti lwakubanga tayagala kola ki waliwo yagambire nti waliwo abavubukavubuka abakirira eno wansi bayinza okwonoona ebintu ate ffe tubeesobola naye twagala bakumba yadde akubira poliisi ng'ategedde abazze ng'akimanyi Palaso kuba Palaso teyeekweseeko yadde mu lutalo olwo obwedda yalukulembedde va muzina eggaali bulijjo ze bagamba nti gundi gamulwaniddeko omusajja yeekulemberedde olutabaalo lwe tuddayo eka era temwebase olunaku sirulabangako olunaku lulwawo ku kyangu olwo era olunaku nga lumu njalwawo kulwerabira tuddayo eka Palaso n'agenda mu studio n'abeerawo kati buli bwe twatuuseyo ne butulana nabo balina abayaaye baabwe kati Palaso alina emmotoka ezimu za paakinga wabweru kuba emmotoka nyingi eziri munda mu kikomera abayaaye ne bajja ne bakuba emmotoka ya Black Benz eyo bavudde ne bujja ekiro ekyo kyennyini nga tetunagendayo waabwe kukola ki kuba twagenzeyo ne tuvaayo nga tetulina kye tubakoze ne tuba tujja kudda kati bo ne bajja ne bakuba emmotoka ya Ivan Kira eyo Palaso gye yagwira Ivan Kira ne bagikuba nevaamu buli kimu endabirwamu nagirabye esaturatinga kweri vidiyo bagikutte so kati ate awo ekyo nakyo ne kijjako nnyo Palaso awo ng'alinze buke obwo bwaze nga bukyaliwo enzikiza ekyaliwo bazzaawo ssaawa 11 bwe mwavudde ku 10 bo ne bajja ku 11 kuba bamanyiyo bonna buli omu amanyi munne waabeera bajja bakuba emmotoka ya Benz bagikola ki
bagimalawo saawa obudde bukyawo nabulabyeko nga bukyawo ku 12 ne bukya walabye obudde nga bukya mwamu nga mutudde awo tetwebaseeko tewali yebaseeko awo Palaso mu kaseera ako yabadde alikodingira oluyimba nedda si kaseera ako oluyimba yalukoze amaze okgenda n'akola ki n'abakuba guno ogw'emisana guno gwe yazzeeyo nagala n'alikodinga oluyimba nze Palaso mbeera naye ne bulijjo simanyi nti alina eggaali bwetyo ate nga mbeera naye essimu obwedda zimukubirwanga yabasitoopinga tujje buli muyaaye abeerepanda abeekawempe ab'omu Kisenyi buli muyaaye neŋŋamba kaakati aliye ne bwejja agamba alina eggaali abayaaye be baawa kyegedde bulungi nga yabasitoopinga nga bamubuuza twambuke n'abagamba munindire kukyambuka mu kizungu ng'akimanyi wanaabata bajja kwonoona nnyo bajje bokka alina obbakomandinga alina obbagamba kino temuki kuba baba kujja bokka nepiki babadde bajja gitwala eyo kuba bandibadde tebalina komanda piki yaliye ne bandigitutte ne Palaso yatuusewo n'akola ekisoboka okulaba nga tewali kintu kyoli kitwalibwa Katono musimbula saawa meka okuva Palaso okugende waliye saawa 2 ng'obudde butadde buti twabadde twagala babe nga balaba buli kimu akasana kavudde ate kisike kwa Januari omukulu yabaddewo ne mugundi babaddewo awo mu kikomera kyabwe nga webali wabwe Alien yabaddeyo oyo Julio yabaddeyo Scorpion yabaddeyo because bwe twajja ekiro Alien ye yamanya nti lutalo naye n'ayita eggaali ye neekuŋŋaana n'ebeerawo beyeesiga eggaali yabaddewo naye kuba Scorpion bana abayaaye bano abawa beggaza baani abo abatya ne Scorpion alina abayaaye baatya kuba bamukubidde ne bamuga Scope wooli tujja ye naddamu emabega ng'abajja abamanyi ng'abajja abamanyi kati ku ssaawa 2 we wakonye bweziti ne musimbula ne zambuka era twagenza tulinze nga bwe tuli abaana bayingidde Palaso yabadde ayagala kintu kimu Alien Skin Alien Skin n'abeera mugezi n'agenda mu sealing ate nga Palaso ensobi gy'atasobola kukola kuyingira nyumba ya Alien Skin Alien Skin asobola okubbisa ssente ate z'atalina era byonna byageze mu sealing eyageze mu sealing ng'ekijja ye yakiteedde nti ekijja si muntu era bajulio abagezezzaako okuteekawo gundi obugatto nabo bakubiddwamuko ku bugatto obutonotono komanda omudogo nga bwomanyi komanda mudogo bandaze komanda mudogo ng'alinga ava mu busisimuko yodde yebasiyadde kwese yimwaba bamuyisamu obugatto ne oyo omusajja bulijjo ndaba alina eggaali era natuuseewo n'endaba ekyeya nga tewali kintu kiri omuti muntu yadde ebuuza omusajja yekafulu w'eggaali eggaali ziriwa simanyi so ne tuvaayo ne tuddayo ku studio nga bwe mwabirabye ebyo weebityo ate tebisookedde ku Palaso omuntu Vegas omusigira ekifaananyi mbeera ki yabadde ku Fangoni nga mwakatuuka Fangoni ababaddewo bakubiddwa okuva ku gate keeper paka kati Palaso kye yakozeemu ekyamagezi kuba twayingidde nga maama Alien mwali muki mukikomera wali mu kikomera n'agamba abayaaye omukyalo ono mumuleke maama Alien twagala Alien si maama we era n'alagirwa agende ayingire munda era mwalumbye omutawani nga ne maama waali abeera ne maama we waka abeera ne mukyala we n'abaana be maama Alien abeera mu kikomera abeera ne maama we n'ayingira negalira munda kuba yababuuziza kiki yatubuuziza ki nga tutuuse Palaso n'amugamba twagala kwane Alien twagala ku Alien mutabani wo yekka gwe twagala tetulina nnyo kibingi bye twagala ati bwe yamugaye mutuyitire bwe yayingidde teyazze twakanze kulinda maama yazizzaako buki kati maama bambi alabika olwa laavu gy'alina yagambye mutabani we ekiri ebweru si muntu mwana wange bali be babanda abatuufu linnya mu sealing omukulu naye kya sealing n'ayambuka waggulu mu sealing n'ayambuka nawe Palaso ng'anoonya omusajja ambuuza oliwa
ng'ali mukwata video ali munda ali abantu bamukwatira video ani yakutte video eno ng'agamba alien wuuyo bannange palaso wuuyo bannange oyo ba scorpion yalikodize video balaka ba scorpion ayina bakanyama abatiitizi ali nze kyemmanyi waggulu awo ne bwogenda w'essaawa zino osanga wajjudde bwe kyabadde naye mwatuuse nga walinga wano ababaddewo bwe twatuuse ku geeti buli omu nadduka nga abazza abamanyi nga bamayuufu nga bakambwe ennyo ova ku muntu okuba geeti tteke neyeggulira munda nakuba geeti tteke geeti neyeggulira munda negaze mbivuddemu alakyo yayambise mu kizungu n'abantu nga 100 bannaye 100 ky'abantu ekyo kiba kingi bannaye abantu 100 kiba kingi gwe ate nga n'abamu yabasazeeko obusazi n'abaga kino nkimala bano bamala kati era alien skin nandimusabye bw'aba alina obudde anoonye ku palaso amwetondere anoonye palaso amwetondere ate nga yamulumbyeyo kuba palaso obuzibu bwasinga okuba nabwo okimanyi bulungi palaso musiime wani wasaabasajja kati alien bwe yava efujjo lyonna lyeyakola mu nkuuka yayimirira n'agamba nti olaba nkuba nkuuka ekintu ekyo kyaluma palaso era buli kadde ng'agamba ono yaani ono alien yaani okugamba akuba enkuuka yaani bwaya tugambye oya yakubye enkuuka kati balinde mu campaign kizagendamu akola ne Museveni bamuwa gundi akola ne Museveni naye aludde ng'akola naye kati naye takyalina maanyi era ne Museveni ajja mugoba mangu kubanga Museveni ayagala b'amaanyi kati bino byonna abantu badde kati obusungu bwa palaso ng'oggyeko biri ebyagundi bino biki musajja oyo kuzoleya nkuuka n'azoleya Ssaabasajja n'azoleya Obuganda n'akuba abantu mu lubiri ababirimu n'abatabirimu bakubye abantu kuba abantu alien be yakubye ab'omu lubiri suubira nti gundi ab'omu nkuuka suubira nti omwaka ogujja omuntu eyakubiddwa asobola okukomawo ng'alabye nti alien ali ku gundi bamulanze tasobola so bayayimirira ku stage n'agamba abaafango ni muliwa namuwanika emikono n'agamba kino kiyamba gwe abatawanika mikono kati ekikulu kya kino palaso kye yakoze yabadde adisciplininga alien skin ensigo yalemwa okudisciplininga ye ng'omuntu n'ayimirira n'agamba nti ono yabalemerera baneemu mundekere lwe namukuba ogwasooka mwagunsalira naye ku luno mukole eki kamugunjule kuba ensi emutunuulidde alien yakola byakola kuba abantu mu nkuuka babba enkoko z'abantu bano abakyala abatunda ebyokulya eggaali bwe yatuuka bagwanga mu nkoko z'abantu chapati biki nga bakukuba ye bano n'omalogano bawe enkoko naye lwakuba ebyo temubireeta bannamawulire kyekimu kye bakoze ne ku Mpere Festival eggaali yabwe alina abantu benga 100 ne buli we bajja basobya abantu okuvira ddala ku byokulya Kristo Panda agamba nti abantu be bagenze ne microphone ya jejje abantu bani aba alien ekya microphone kitono naye okukuba abantu kwakati twagala okuyimba noga nti mazo yimba ne microphone ngenda nayo omanyi business y'omuntu ebo gikosezza obeera ogikosezza atunda kasooli muno atunda ebyokulya olumba waki naye kankubuuzeyo ekibuuzo kale lwaki bagenda kugalinga enjala ebaluma tasobola baliisa bangi kuba we twatuukiddewo wabadde obuugi we twatuukidde alaka abafumbira obuugi ku makya wadde obuugi egaali ebeera njala etyo egaali tagisobola aliyeni lwaki bagenda kugalinga bayala egaali tagisobola kubanga abantu abo talina kyakubaliisa talina sente za kukola ki za kubawa kati bano bascorpioni bano abali naye bakola mu llo olw'ensonga yabawa kolabo kati eggaali eyo gyolaba gyasinga obba nayo yabascorpioni bachief medi tasobola talina ggaali bangamba chief medi alina eggaali ye nefikigaza bwe yalina eggaali neya scorpion alina eggaali
Alien eggaali gy'alina ya Chief Medina ya Scorpion. Ye ng'omuntu talina ggaali. Wamwasanze nga eggaali z'abali zigenze. Mwazisanzewo nazo zonna nga zitudde. Ababadde omuntu bw'akulumba ekiro n'akugamba nzija. Weteekateeka. Tetuwa mu kutaani weya. Temwamuguddeko bugunti anti Palaso yasoose kupostinga n'amugaba ne musenguke nzija. N'agenda nayo. Najje nayo n'abagamba nkomawo ku makya. Omukulu n'akuba essimu n'akubira owa poliisi. Wano waliwo abavubuka bakiri abalabye nga trending abantu bakataddemu engoma. Baya batuzamu yagundi ya Palaso. Mbu wano waliwo abakkirira netsobe kolyako netwagala kola fujjo. Netwagala kola fujjo. Naye adda asobola kolako. Atasobola. Ola mwamulumbye misana n'abo. Omuntu yenna bw'ajjanga ewuwo oba tomusobola. Ate kkiriza obagaana. Mu Uganda wano tewali wasinga Palaso kubeera mu bando waddala. Nawulidde ebyafa teri muyimbi asinga Palaso kubeera mu nze era Palaso gwenda nze mwewuunya kuba Palaso ali hambo. Omumanyi naawe tusomulinnyako n'ogenda woolabira Palaso ng'akyankalanye kibeera too much. Bamusiba emyaka 10 mu Amerika. Baleese ebyafa. Bali n'ababanda bennyini bali beesikoba mu makomera gali. Baleese ebyafa bya Palaso okuva olunaku lw'eggulo. Nalabye nga Alien talina. Bamukoze Alien talina byafaayo. Nkugambye eggaali talina ya Chief Medi endala ya Scorpion. Ye talina abo we bavaawo abeera asigazaawo SF sijjuliyo. Komanda Mudogo. Ye Komanda Mudogo enjala y'emuluma. Kati wali wabaawo obuugi. Kusenga alinga enjala gwero. Wali wabaawo obuugi. Wali Komanda Mudogo we yazukuse. Yazukusenga alinga enjala gwero. Awo we wasinga okubeera kamera. Ne twanoonyeza kamera nga tezirabikako. Ku Fangoni wabeera kamera, wabeerawo live buli ya buli kika. Twanoonyezayo omwana omwakolera live. Nga bakerementi oyinza okubaleeta kaawo. Bakabadia babaddewa. Ate Ibula Kabadia eyo mbwa. Ibula Kabadia gundi mbwa. Tasobola kwogera ngani? Ani? Ibula Kabadia tasobola kwogera nga abasajja bazze. Empologoma zizze. Palaso siye muwanvu. Yakulembedde ate eggaali n'ayimirira ati. Nze ne neeraliikirira ne nga bannaasi. Eggaali bulijjo gye ndabye wali ye ne bwe naatukuba tunaakola tutya. Wagenze mweraliikirivu. Ffe nga tuli beeraliikirivu naye nga tetulina kyakkola. Omuyimbi ayagala kugunjula mwana oli. Yengeri yokka Alien gye badde balina okukola ki omugunjula. Era nalabye abantu abamu nga bagamba lwaki akabira temwakokyeza awo tubeera tususse. Bage mwagenze ku ssaawa Kabira. Tubeera tususse naye naawe we bali Palaso tabaagala. Omwana nayeweka video ng'omwana ayagala kukoleza Range Rover mu Katambi. Nga ayagala gitwala nedda yagiyiddeko amafuta n'agikoleza kaliyoni kazikira. Kati ate n'ekirala abantu kye bataategedde lwakuba ebintu ebyabadde mu eno sitole bingi nnyo. Kyova ebimu obijjukira n'okola ki n'obikomyawo. Akavuvuŋŋaano ke mwalaba akaaliwo ku Mpere Festival backstage. Sente za Palaso abaana baazitwala. Abaana ba Alien baatwala sente za Palaso ze yali balance kuba Palaso okujja ku kifo okuyimba. Osindika balance wekola olunaku. Kati sente ze yali aziyina mu kavuvuŋŋaano akasawo ne bakatwala. Nga tosobola era yensonga ki yalemerawo nnyo nga sente ze zitwalibwa twajjawo wampaka. Bamubba n'okumubba. Bamubba miliyoni zaalinga 14. Nezireka zaali zisukkamu. Ne bwe tubala ku balance w'abantu eyo yali azze zaalinga miliyoni 14. Kati atera n'obbeera mu lafule miliyoni nga 15. Kati obusungu bwonna ng'oggyeko kumulungu. Ne bakwata chain ze ne bazimuggyako mu kavuvuŋŋaano kuba bali ababeera n'Alien enjala ebaluma babbi bw'atunuulira chain alaba nga so gitwala enkya ne bamuwaamu ssente. Alien talina kyawa bayaayaabo. Ne babba buli kintu kyonna ku Palaso. Essimu ne bagitwala. Abadde ne 16 y'empya. Kikiza bamubbye n'omubba. Omuntu bw'olaba omuntu ng'akedde n'alumba omuntu abeera alina ebimuluma bingi. Kuba Palaso yagesigenda kugenda ku poliisi kuwabira mwana ono olwaffe lwa street luggweeraawo.
nalabye nga bagamba bwa mukyawaana ni mulinde revenge y'omukulu naagenda kuvenginga tasobola bw'aba agamba nti no twagenzeyo nga taliiyo atubuulire lwaliyo tuddeyo ye palasa ali wiirigi okuddayo akubira eggaali yonna gyawulira gyayina ayinza kuba nga teyabadde ayinza otambula nga motoka ze ziri awo zonna ayinza otambula n'avaawo nga emotoka ziri awo zonna ani alien alien yadde musiringi twagambye maama twagala alien maama nalabye akatambi nga awanuka ku kizimbe bw'ati kamera zabadde ntono abo be basinga okukwata kamera ne kamera zaabwe zabadde ntono twazzeemu laba ku kamera nga tugenze nga tuvuddewo kwe kutandika emmotoka bagikubye bino ebyemmotoka bazikubye mwade mmaze okuvaawo ng'okkirizibwa okukwata omuntu yenna yenna nti eno bagimazeewo so alien bw'oba oli mugezi kwata ssente zemwabbye ku palaso bino ensi ebadde tebimanyi bino ensi ebadde tebimanyi kwata ssente zemwabbye ku palaso ozikomyewo kwata essimu ya palaso gye mwatutte neya Ivan Kira muzikomyewo zonna iPhone M15 endala 16 gundi zino kyeyini za palaso zemwatutte muzikwate muzikomyewo newe munaaba temukomezawo bintu bya musajja omusajja agenda kuba buli lunaku naye kikyadde agamba nti basenguke anti mpozi nga bavuddewo newe baba bakyaliwo ng'amanyi we bali palasi agenda kuba buli lunaku kuba palasi owaddala nze namulabyeko yooyo ali anirule bawulira ekigambo anirule bujjo mpira bali baga bali anirule ne tebali anirule palasi ye anirule mwatuuse ne babula ba anirule era nakati newo bagamba nti tujja tobasangawo nomalo bagandi palasi agenda kakati olaba nomalo ekirungi ekiriko oluguudo palaso wizo asula waggulu wali alien asula wansi wano kati palaso n'abala bagamba ngenda kukyalira ku wizo osanga akabira kakalu kuba waayita otuuka ewa wizo ate bakoze fujjo palaso yamaze obbakuba ne bagenda ewa wizo ne bakasukayo amayinja ne bamulumba ate ewake ne balumba ewake wataliiwo olwo bakerementi nga bagalaga muyaye nti tukola naffe bagenda bakasukayo obuyinja nga 13 bakakasa omukulu naffe twabalumbye kuba mami Sandra yagambye bazzaawo wabweru wa geeti ne batandika okukasuka amayinja gwezapadayatale post n'agamba wali nkoko yabadde erabikira mu giraasi eyatiise n'agamba my hen is traumatized ojja teno yasendabibwamu yeewaka ebintu byabayaayi bibeera byabaki palaso yabagamba ebyabajenero byabajenero kati bino tuli mu byabanene ekyuma kigaya amayinja ate gosayo kigere naye Mansuur eggulo ng'alukumamu naye nedda alien skin abantu bangi bamukyawa ate nga bamwagala oyo omwana nga yakajja naye olw'okuba empisa zeezo omanyi oyo nawuliddeko mbu yali kanyama wa kididi wakiwuliddeko ekyo yali kanyama wa kididi we yakubira sente nina yali bawunsaawe emyaka 2 emabega nga yebawunsaawe kati Mungu n'amuwa omukisa n'agukozesa bubi ate aludde nga abakubamu aba media lwakuba nammwe bulijjo mulinze muntu anaavaayo kati omudido nze nabyeko Saimo ng'ali mu kavidiyo awo ng'essanyu limutta era kati nandi basuubidde mwenna ab'amawulire ejjo we bwazibidde ng'abantu ente bazireeta enkoko bazireeta okwebaza baleeta amakula ewabeene palaso kyeyakoze ewabeene bapromota nabalabyeko bambi nga nabo bazze oyo omwana ebintu byabakoze bingi nga abesente enkalu nayo nga muli live ya TikTok nga bagamba bagenda bawa sente waliwo yatuwadde yawo $2,000 okwebaza palaso olw'omulimu gwe yakoze amasimu gava okuvira ddala emmengo gamugamba weebale ssebo singa bonna betusiima babeera weebale era kyemmanyi ne leero we bunaazibira ayinza okwogerako n'omutanda kuba omutanda yakitegedde nti omuntu eyajja n'azalawa bamuwadde obubooko bwe so buli muntu ng'olina kyoyagala okuleeta okwebaza palaso gyali eruwafu waali waggulu awo tavuddeewo mwenna abalinze nammwe abaagala okukola revenge mujje
muleete ebintu bino ebikalu wammanga amatooke biki mwebaze sente enkalu temuleeta nnyo sente palasa azirina just muleete bino muleete amakula muleete amakula kwe tunaatoola ne tubatwalirako mu kabiira kuba ebyokulya bibatawaanya kyogamba mu kabiira enjala nyingi ku makya twatuuseeyo nga waliyo sefuliya y'obuugi ennene abaana basiba banywa buugi eringa byasomero waliwo n'akadde bakuba akadde ndi ssaawa yakulya tomala galya nga si budde bwakulya amateeka gali wali era abaana basanyuse nga boosi waabwe akubwa kiraga boosi waabwe abayisa bubi kiraga boosi kiboosi abayisa bubi boosi maani ate boosi yagamba abaana simanya boosi simanya always is right ngeno biraba okwo ne boosi yekwese rule number 1 the boss is always is right kakati mwena manyi ku internet kuno abadde alinako obubwa bwa fangoni nga buvuma abantu naye n'omuntu yenna gwe tunaalaba ng'olemezzaamu tujja kukyalirako naawe ewuwo naye Palaso ng'agamba nti okuddamu okulaba flag eyo nga yeewooba agikuta agenda jimira ku tweet gyasembye okuba eggulo kulaba bulabi fulaga si yakiragala bazuukusizza omusajja yali yawummula bane abamanyi ku Palaso omukadde mumumanyi nti Palaso bw'atabuka ne kamiliyoni adde ebbali n'agamba oyo muto wange mumanyi ayagala ki nti kino mukimuwe munakimuggyako ng'ateredde nti kuva mu buto nti Palaso ye bw'aba atabuse era nti kamiliyoni gyali mu America amanyi buli kimu Palaso kyasobola okukola amanyi Palaso wakubuulirira Palaso ali anirule bali ba anirule bennyini nti Palaso bw'akeera n'agamba nti njagala kukola kino akikola ate simanyi abayaya abayina munnaye essimu zaavuze nga baye bafubutuka ebule n'ebwe nenga abana ate nga sibalabakako yatembeera ne Palaso so ayina face mpya ayina ejje lye ligezo omukulu tasubirayo revenge bw'aba asobola okukola revenge ajje tomuggyako mukisa ajje alwanirire engule Palaso yakugamba engule yino oba osobola jangu okoleki jangu ogikime engule ajje agikime naye nga bonna bafangoni soldiers bafuutu soja bafangoni omuyimbi wammwe mutiitiizi mwamulabye bulijjo mutugamba ali anirule ono bamusibira mu Amerika emyaka 10 owammwe yali luzire ennaku 4 n'alajana musaba kweyimirirwa Palaso bamussaako empingo mu covid emmotoka n'agibuukako simwe bamujjukira gundi ezo owammwe bwe bagimuteekako namulaba asitama kati so omuntu ali anirule yoyo naye ekisinga obukulu alien kwata ebintu bye mwabye ku Palaso mu bikomyewo kisinga obukulu mu bwangu ate mu bwangu ng'omusajja tannakomawo bakyalira kuba tannakkakkana obusungu akyabulina bazoza yawuwedde kati ekyo kye mwalabye kyabaddewo gwe lowoozaamu abakwata ku alien kiggula luggi no kye mwalabye ekyo ekyakoleddwa olwo abakwata ku alien abamukwatako mu ngalo ze bw'ati so kyekiddako kati Vegas alien kwata sente za Palaso ze yamubbyeko n'amasimu ge agakomyewo ate alina okukolayo kye bayita forced apology nga yampaka yetondera Obuganda yetondera abantu bonna bazze akosa nga akuba baba teyeetonze mukyaddayo asengukewo bw'anaaba teyeetonze asenguke akabira yeyongereyo akatwale wanateete simanyi naye yonna gy'anadde era nga tumanyiyo Palaso agenda mukuba ppaka ye yamuleeta kagunjule mwana we kati ali mu kugunjula era eyo yonna ewabaayo omuyimbi era nga abalemeredde essimu ogikuba mu tiimu good music nti bannaye nti waliwo aganye wano waliwo aganye wano kididi katujje natunuulira ekivubuka ekyo nga kigoba Jasmine ku stage nange nakiraba ekikolwa ekyo nakiraba olwokuba alien ozze toyina nnyimba ziri hafu za Jasmine
oyina ennyimba 3-2 bawe bagambe ate ng'ovudde ne ku ekyo namulabako ng'alumbye n'ekitebe kweniopi n'agenda n'akola effujjo ne yeewaana kwa musajja mukulu yamusirikira Bobi Wine tasobola kuddamu ezo ntalo bwe zityo wadde kyamuluma kuba kati ekyo obeera omujoozi era kimanyi kyamuluma naye asirise n'asirika akulinda mukono entalo n'azirekera saha ate saha ye alwana bubi atya alwana bubi tannayiga kulwana alwana atya saa olutalo lwe lwa kolodiwo gimanyi lwa kigambo katu teyetuukira olutalo lwe lwa kigambo anti talina ggaali saa talinayo ggaali nene olimanyi saa alina eggaali alina bakanyama Justin bakanyama alina babodegaadi abamukuuma kati oyo omwana bw'aluma wano tudda mu ggaali Vegas oludde mu bayimbi muyimbi kigwogamba nti wano eggaali ye bwesituka eba esituse anti kaakati ebiddawo tebyenkanangana ebyo byonna byonna mubyogedde naye olwaleero eggaali ya Palaso bweba esituse zenagirabyeko nabadde nabo naye nga nange ntidde ng'ate ndi n'abaana abo kati kitegeeza Palaso yasinga eggaali mu Uganda omulala gwe bagamba eya Mudura bangamba eggaali ya Mudura ati ye Kawempe ate Kawempe era Palaso yabalina tegeeza nti n'abamu ku ba Mudura bonna eggaali kumpi y'emu ate ono Bossman Palaso nti bw'akuba essimu abaana babeera bakimanyi Bossman akoze eki akubye ate Mudura ye talina bulungi ssente kati babeera bawuliriza nnyo ono Bossman kitegeeza kati omukulu w'omukabira eggaali ye talinaawo twanoonyeza Chief Medi ng'alabika mu bunu bwe buli bwayambala Chief Medi nga talabika Scorpion talabika abaana abo era nze kati Bebe Cool olina okwebeereramu kuba namulaye Bebe Cool ng'eggaali yemukuuma toyina ggaali Bebe Cool ekulimba si ggaali talina ggaali Bebe Cool ate kyali ye nekikozeseza Bebe Cool oyo ensobi nnyingi mu kaseera kano kekimaze naye nalaye Bebe Cool ng'akutte fulaga y'abo abasajja awuba ey'empaka nno ng'ate si yaddembe bamukase bukase yakakiddwa kubanga walabye nga bagimuwa tayagala paka we bagimukase n'akola ki n'agikwata so Bebe Cool tukusaamu ekitiibwa noonya omuvubuka oyo omugambe azeeyo ebintu bye yabbye ku Palaso $15,000 n'amasimu 2 ne chain abizeeyo mu bunnambiro n'ekirala aveeyo akole apology yetondera Obuganda abantu beyakuba mu nkuuka ateeke ku mutimbagano gwe kwe tuwagala kwennyini ku peegi ye akole ne live ne bw'ata akole video yetondere Obuganda toyinza kujja n'okuba enkuuka gwe who are you n'okuwaana ne weewaana tulatukuba yabayise famire y'enkerebwe ekyo tetukirinako buzibu naye gyali tugendeyo essaawa zino ekyo tetukirinako buzibu bulijjo mugamba famire y'abamayanja tebalina mpisa kati ate fe abali mu kukwasa empisa mwe mulina disciplinary committee fe abali mu kukwasa empisa gwe naye mayanja yo omwaka guno oba omugwefuze mutabani yawadde akalwala awo yagoba kamera muzukulu omwaka yagutumazaako bulungi kale ate last born yazze ate n'atuyingiza omwaka n'ebiseera ebisinga bakola bituufu Palaso kye yakoze kibi okukuba oyo omwana okumulumba olumba akulumbye si bwe kiri era yamulumba Palaso kyoga yayise ku nnyumba mmeka ogenda ewa aliyeni gye yabadde alaga yadde tamanyiyo yagenze wooyo oyo wamanyi yabbye ebintu bye n'akola effujjo ku bantu ng'agenze ewuwe ate bwe yavuddeyo n'addayo kuwa ewaka ku studio n'akola oluyimba mu ddakiika zabadde nga 5 n'alutula olwemulaba olutambula olutrendinga nti buli wenkusanga abeera ne paper spray tekuvaako otherwise eddakiika si 5 in fact zaali eddakiika nga 4 Palaso ali so talented olimba nga lumaze eddakiika 4 yayimiridde ku yekubira ebigoma
babaawo bagonde ba producer babaawo waliwo mutabani w'omugenzi Amfrey oba omujjukira oyo omukulu producer mulungi nnyo kati abeerawo awo nga yeeyongera okuyiga ne studio Palaso yagiteekawo kabuli kimu yakigula kimanyi studio so kati omutabani ennaku zino abeerawo ng'akola ebyo so n'akola oluyimba mu ddakiika 4 n'aluta oluyimba bw'olunoonya olwaleero gye luli wala segedde bulungi kati lwa trendi ze ne luyita ku bawebawe bawebawe luyimba bawebawe teyasukka kabira naawe era nze mulaba ku live zaabwe na peegi zaabwe teyasukka oyo omwana yakoma okuyimba dda City ya Danger eyo gye yakoma ebyo ebiyimba byali binyuma naye kati okuvaawo wonna ate nga lunaku ate oluyimba yabagamba ennyimba ate nnyingi eno industry eno egenda tambulira mu kugunjula alemye nga tumukwasa empisa abayimbi bangi bafiiridde mu bintu by'obuvuyo w'ebityo kati tulina okugyawo abantu abakola obuvuyo ne tubassaamu empisa ne bayiga empisa kuba kati ffe twafiirwa ekke mu mbeera bwetyo y'obuvuyo eyo bwetyo kati tulina makinga sure nti abakozi b'effujjo tubajjawo tubeere mu Uganda eyeeyagaza ey'okwesiimisa kubakkiriza obagaana industry eno yaba Mayanja family music industry ya Uganda yaba Mayanja family bagina mu 5 kati youngest brother atandise okutereeza abantu abakyamye nga abatereeza ate akyaliwo nno Dakoe tubadde ne Vegas promoter musajja wa maanyi nnyo naye nga ne kino kibagambe ebintu bya Palaso bye babbye bane kintu ekyo mukiteeke nnyo ku mwanjo Palaso tannavayo kugamba nti yabbiddwa ne baamubbye miliyoni 15 ekiro ekyo ne batwala essimu 2 15 ne 16 iPhone Pro ne batwala kyeyinizize kyegedde bulungi bye babbye babikomyewo ani yabibbye Alien Skin ebintu bye wabbye ku Palaso yabbye kinaki yabbye miliyoni 15 eza cash kasawo bakasise ne bakamujjako nabbe essimu 2 eza iPhone 15 ne 16 nabba chain Palaso ze yabadde ayambadde ne babba ne chain ku Ivan Kira Palaso gye yamuleetera okuvaawa e Bulaaya so ebintu ebyo we banaaba tebabireese Palaso agenda bakuba buli lunaku Palaso agenda kuba buli lunaku kuba kati bw'oba osobola okubbako Palaso ebintu ebyo golooza abantu bameka Palaso eyabadde ng'oleda alina n'abantu golooza abantu bameka ababbiddwako ebintu byabwe ng'eggaali ezze kyeza abantu bangi babbiddwa ebintu bingi nnyo ekyo ekintu kye twagala okujja mu industry kuba Palaso talina mulimu mulala gwakola okuyimba gwe mulimu gwe kati gwe bw'ojja ng'oyagala kuguttattana agenda kukutereeza mufunze bazze ebintu by'omukulu beetondera Obuganda beetondere Ssaabasajja Kabaka kye baakola mu Lubiri byebyo ebintu byayagala bibiri muzze ebintu bye mwetondere ki Obuganda kubanga oli ye musiime eyakasembayo ali fresh ow'omulembe Omutebi ebyo ebintu baminisaki tebabisobola tebalya ne lule bawalukaga tebabisobola kati ono omusiima omulaasi agenda kutereeza abavubuka ba Buganda bano bamulwana kale nsonga bwezi otambudde ku Celebrity Tracker tubadde ne Vegas promoter nagamba ku nsonga ezikwatana ne Mayanja family kasonda nga tutudde ku mmeeza ono ye abategeera bulungi nnyo ababeeramu abasiibamu abeera nawo 24/7 era atutangaziza ku kiki kyatuusewo nansonga lwaki Palaso yalumbye wa Alien Skin kati ki ekiddako mu byonna wakati nga okulabika nti buli omu alina okulagako munne byonna bisigala eri ggwe omuwagizi atulabe essaawa zino n'omugoberezi waffe mbeere bulungi mbaga zonna kulungi mweraba